kumaliza time hapo. Management ya Equity Bank evuddeyo ne clarifying ku nsonga zonna ezibadde zitambula ku social media platforms ez'enjawulo. Mu kusooka wenkoledde story esookedde ddala tubadde tetunafuna conclusive evidence ku ki exactly ekigenda maaso munda mu Equity Bank na lwaki babadde abasirikale nga bagisazeeko okubanga information gye soose okubeera nga tufuna nti Equity Bank ababbi babadde bagirumbye nga bali mu kubeera nga babba. Nera wabweru wa Equity Bank onawo n'abadde bakiliyalinzeewo nga n'abase security abamu bakwatiddwa. Mu kusooka tubadde tulowooza mbu abakwatiddwa ba security ba Equity Bank nga babadde beekubanye n'abo abantu abadde bali mu banka munda, naye information entuufu emaze neevaayo. Aba Equity Bank bawandiise ekiwandiiko lunaku olwayo ennaku z'omwezi nga 23 public notice 23 April 2024 incident at our Salt branch aba Equity Bank nga be bawandiise ne bagamba I kindly note that we had a distress incident today morning at our Salt branch where armed persons attempted to gain access into the bank hall. No property or lives were damaged or lost. Security agency led by local authorities are currently investigating the incident. Normal banking services have resumed. We apologize for the inconveniences caused. Thank you for your understanding, management. Amakulu mucho nti just waliwo abantu abazze nga bakwasaganye ne mundu nga babadde baagala okubeera nga bayingira munda mu Equity Bank. Ndowooza n'abawo akajagalano ekireetedde abaloko securities okujja basobola okubeera nga bayinterveninga mu nsonga era we batyo ensonga ne bagikwasaganya. Bagambye munera banking bizzeemu bulungi nnyo okubeera nga bitambula nga bwe birina okubeera nga bitambula ku Equity Bank ku branch ye Soroti nera muri baddembe ogenda ne mutekeyo sente zammwe oba bajjayo okujjayo sente zaabwe. Aba security bali mu kwongera okubeera nga ba investigatinga ku nsonga eyo ebaddewo. So clarity nungi nnyo naddala gwa following SMX Media tukola story tugirekawo ng'ehanginga n'ogamba kyekyazeeko kyekyabaddewo kyekyazidiridde wano ku SMX Media buli kimu tukikuwanga we kirina okubeera nga kibeera. Kankusaba mbe subscribinga no ku SMX Media.